feel at home, feel at SPS Mubire. Bible and Politics. Umwaka gubadde muwanvu nnyo. Twatandikiranga lumu January okutuuka olwaleero nga 31 December. Tusobola kulema kwebaza Mukama ate n'okumubuulira ebijja. Ate tunakola kyala kyonna. Buli omu w'olyawo baako ebigambo byogera ne Mukama olw'okumalako omwaka ate n'okwetegekera omwaka omupya. Mukama waffe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, tukwebaziza Mukama. Mazima Mukama obadde mwesigwa. Gye twatandikira Mukama twali tetumanyi. Abamu Mukama tumazeeko nga tetumanyi bwe tumazeeko. Omwaka gwonna tubadde tulya maanu ng'egwa bugwi. Twebaka tetumanyi kye tunaalya nkya. Buziba tetumanyi kye tugenda kulya ekiro. Mukama ne bukya ku makya nga tetumanyi kye tugenda kulya ku makya. Naye ennaku 360 zonna ziweddeko nga tulya nga tunywa. Weebale Mukama. Otujanjabye. Otuwonyezza Mukama. Waliwo abagagga abafudde abalina obusobozi obw'ejjanjaba mu nsi, mu ddwaliro erisinga mu nsi yonna, naye nga tebasusseewo. Ate ffe abatalina bujjanjabi Mukama otukuumye weetuli. Mukama mmazeeko omwaka nga sigenze mu ddwaliro. Sinze nzekka n'omulala yenna ali eyo. Weebale Mukama. Okutulabirira, okutubeererawo Mukama. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tusabira bannaffe Mukama bonna abalina bye bafunye ebizibu mu mwaka guno Mukama. Tusaba obaddizeewo Bayibuli egamba mu Yoweri 2:28 okuva 25 okuka wansi. Bayibuli egamba nti omwaka nga gwaliibwa akawuka kalusejjera enzige n'akakyaka ojja kuguzza. Bayibuli nti olitudduza emyaka enzige ze yalya. Waliwo ebimu ng'enzige zibiridde mu mwaka guno Mukama. Waliwo olinga omwaka gw'enzige zigulidde, akakyaka ne kalya, kalusejjera ne kalya n'akawuka Mukama nga Bayibuli bw'egamba. Naye tukusabayo Mukama omwaka ogujja. Weebale Mukama. Weebale Mukama. Weebale Mukama. Entalo zibadde nnyingi, abalabe bangi, naye otuyisizaawo. Nsaba Mukama kyonna kye wasimba kyeyongera okunywera. Naye ekyo kyonna ky'otaasimba mu ffe, Bayibuli egamba nti olikisimbula okuviira ddala ku kikolo. Tusaba osimbule byonna mu linnya lya Yesu. Bingi bye twapulaninga okukola Mukama nga tetusobodde bikola. Tukwebaza olw'ebyo bye tusobodde okukola, naye bye tutakoze obituwe mu mwaka ogujja mu linnya lya Yesu. Mukama ffe ekizibu kye tulina mu Uganda kya nkyukakyuka. Waliwo Mukama kye tulinza okulaba. Tukwebaza gy'otujje Mukama, obusobozi bw'otuwadde, amagezi g'otuwadde, n'ennwana gy'otuyigiriza okulwana Mukama. Weebale kubanga byonna abadde ggwe. Otuconnectinze Mukama mu connections ez'enjawulo. Otugase ku bantu bangi Mukama okusobola okulwana. Naye Mukama abaana b'abantu tulina akabonero ke twagala. Mukama twagala enkyukakyuka mu Uganda. Ekyamazima Mukama twagala enkyukakyuka mu Uganda. Mukama twagala enkyukakyuka mu Uganda. Tusaba Katonda ow'eggulu ekyo nakyo kituwe. Bannayuganda bakirabeko. Tukiyayaanye okuva ku independence okutuuka leero. Naye mu mulembe gwaffe Mukama twagala okukikwatako. Tusaba tukwebaza Mukama olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bw'omuwadde. Tukwebaza Mukama weebale. Tusaba oyongere omukuuma, omutaasa enkwe z'ababi. Tukwebaza olwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye, olw'obbakuuma, olw'obbabeererawo. Weebale Mukama. Tubeetolozaako obukuumi bwo n'obukuumi bwo n'omwaka guno ogw'obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Okay. Olwaleero ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwo 12 omwaka gwa 2024 olunaku olusembyeyo mu mwaka gwa 2024. Bwe tunaaba baakuddamu okubeera wano ffenna tujja kubeerawo nga tuli mu 2025. Tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako mu kigambo kya Katonda. Olwaleero tugenda kubeera mu kitabo kya Zaburi oba Psalms 137 from verse 1 to the last verse, which is verse 8. Psalms chapter 137 from verse 1 to verse 8. Oba Zaburi 137 kuba kunya lusoko twa ku 8
abasomi ba Bible mutegeddewo Bible nene tugenda kusomawo leero lwaliro nziza okutegeeza bannayuganda wansi w'omutwe ogugamba bwe guti temwerabira Uganda tewabaawo ekikwerabiza Uganda kyonna kyoyitamu bakifaanana kitya oba oli mu bulumi obufaanana butya oba oli mu mirembe egifaanana gitya oba oli mu kwesiima okufaanana kutya oba oli mu busibe obufaanana butya never forget Uganda. Edda bwe twalinga tumaliriza P7 twawandikanga mu bifo ebyekusifu ku ssomero twapanganga zidesike ne tuwalampa mu busolya waggulu bwe wati mu roof n'owandikayo never forget Asimwe Wile. Owandika abantu nga essomero bwe batalirimenya kujjawo kasolya kuteekawo kapya buli alijja mu ssomero eryo alisangawo ekintu ekyo never forget Asimwe Wile. Twabiwandika ne tubiwandika ne mutoyi never forget Asimwe Wile nga awonga mumaliriza ebibuuzo awo buli omu alina okuwandiika essomero likujjukire. Bannayuganda wandika ku bipande by'omutima gwo, wandika ku bipande bya buli kimu, wandika mu bwongo bwo, wandika mu kasandukeko ak'okwagala. Ebirala byonna bireke wano we tuli. Never forget Uganda. Bwe bubaka bw'olwaleero eyo nga nvuddeyo obulango busigadde busitandinga nga bwe buli pulamba waali kyebyuma Maureen Skincare waliwo eyamumpereddeko wano obujulizi yampeereza ka audio nga yeeyanza yali alina olususulu bubi nnyo mwana muwala yebaza Maureen Skincare neti tujja bigendamu ebyo leero tulebye bigendamu olulala kale eyo nga nvuddeyo mu bulango njagala mu bufunzo okwebaza olunaku lwaleero lutwaliddwa ba foot soldiers ku ground. Ba foot soldiers mwebali nnyo mwebalire ddala omulimu omulungi gwe mukola. Amasanyalaze gammwe gaveeyo bwe tubalabako eyo gaveeyo ne gatubagayita mu kamera ne gatukuba eno waffe ne tusanyalala. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Mweno ba foot soldier mufuuse baakulabirako nalabyeko gundi mwafuuka dda byakulabirako na byakuyigirako. Nalabyeko aba SF Sabakuuma Museveni bye baabatendeka baabivuddeko kati bakola byaba foot soldier. Ani abalabye oba Mbaale nga Museveni atuuka Mbaale sebo kati SFC ekopa ffe ekopa mmwe baana mmwe muli b'amaanyi ba minister bakopa mmwe SFC ekopa mmwe buli kimu kikopa mmwe naye mmwe ba foot soldier ekyawandikibwa kyamwe kikino bakolinso ekyokubiri essula 3 tuve ku lunyiriro olusooka tukome ku lw'omusanvu essula ey'okusatu tutanula nate okwetendere 2 Corinthians chapter 3 ezafeka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza erimwe oba eziba gye muli mwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe abantu bonna gye bategeera gye basoma. Bafutu soja mwe muli bbaluwa yaffe empandike bwe muba mutambula abantu babasomako. Chovola bawaliwe yabalwanyisa nga tayagala kintu ekyo tayagala kubalabako nga mwambadde red ne mwongera ne mumwambala ne mubeerawo buli we muyita ne mulika ensinga eri kubikukujju. Ba minister ne batuula ku video zammwe ne bagenda ne bakola bafutu soja baabwe. Kasola alina futu soja, gundi alina futu soja, gundi alina futu soja. Nga bwe mukola Mpuga namulabako ne kafutu soja mbunga bayingira Lukaya ne biganda tabiddangamu yagezaako bikolawo Mpuga ne biganda kati abagamba mujjeko kamera nzija kasatuka n'amalotula mu ntebe wate ngabagamba kati muteekeko kamera. Mwe muli bbaluwa empandiike gye muli mukikoze bulungi bambi ebitunyiga bingi obulumi bungi ebituyigganya bingi naye wakati mu nnaku eyo yonna wakati mu buzibu obwo bwonna muyimiridde ensi n'ebasomako Kenya n'ebasomako n'ebikola buli nsi gye tulaba ekopye bavubuka ba Uganda bye mukola bye mwambala bye mwogera mwebali nnyo muli bbaluwa empandiike gy'oli yonna gy'oyita
jukira nti oliko ebigambo ebiwandiike abantu bye basoma. So far so good, mukikoze bulungi, muli b'amaanyi, Mukama Katonda omulungi w'ekisa abawa omukisa, tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bafutu soja, mwebale. Then nenzizaako abakulembeze ba NUP. Si kintu kyangu okutufuga. Nze ndi wenaale. Si kyangu okufuga abaana ba NUP abo. Ekisooka bakuza okuva mu buto. Okufuga abaana ba NUP abo obakulembere nga gwe president nga gwe secretary general nga bali nga oyogera ekintu ne bawulira wakiri bakuwa abalalu be mubende. Mubende casualty barracks ya UPDF yerimu abalalu yerimu abemitwe egyebibajjo yerimu nga zavaako wakiri okulembera abe mubende aba UPDF abalalu butabika wa UPDF ali mubende. Kubanga okuva abaana abo lwe bazaalibwa bakulidde mu bulamu nga tebalina mitima. Kati NUP okwata abaana abo bonna bonna bafunze bateke mu katuweti ebakwasise empisa batandika okubeera ebyokulabirako ba minister batandika okulabira ku Gaddafi. Nje kweko Gaddafi ewuwobere naye waka. Wali awo seri gye yava awo wali mukuwo gyobereko naye ennaku bbiri bw'oto omunzirize. Waliyo kulakuba abantu sijja kubogera manya kubanga eriyo batamanyiddwa nnyo manya naye nga bali awo bazibu nga bwe nabogera bajja balondoola. Nje tukuweko bafutu soja banobereko nabawaka ono bafuga so bambi secretariat His Excellency Kyagulanyi mwebali nnyo kwata abaana abo ne mubatraininga kebiwawati ne mubakakkana ne mubakakkanya ne bakakkana ne mubakulembera bulungi ne mubagayidinga ne babeera abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gwe naawe akana ngolowooza nti kyakusaaga. Jangu mu kabokisi nkwe namba ya Gaddafi. Omuyite wuwo amaliwo essaawa 2. Bw'otompite kumujjawo nga nze mujjawo. So obukulembeze bonna abakulembeze baba foot soldiers abakulembeze mwenna mu biwayi bye mugwamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abawo omukisa okusobola okuzza abaana bano mu mbeera kubanga Museveni yali yabatagula emitima nga jafa nga tebali mu peace but they were in pieces, not in peace but in pieces. Museveni yatutagula into pieces. Kati okutuyunga otugatte si kintu kyangu. Mazima ddala Kyagulanyi Ssentamu oli mukulembeze. Mukama akuwa omukisa. Tukyebaliza ddala omuki yonna yakwebaza tujja kwebaza paka mu mwaka ogujja. Eyo nga nvuddeyo njagala kubebaza nange mwenna ASP Asimowire family, ASP Asimowire Bible and Politics family. Mwebali nnyo mwebalire ddala ndi musanyufu olwa byonna. Nze nnyina obujulizi obulamu obutambula ewaka ewange kati kulwammwe abantu baba Bible and Politics platform. Mukama abawo omukisa. Nali simanyi nti ndisangako family yange mu budde obutono ennyo naye mwe mwakinkolera nababulira olugero olwo basooka kunsasulira ticket nendaba World Cup ne mmala okulaba World Cup details eza World Cup ne zintwala ku mutendera omulalo gwa promotion bwe twagigwako eyo ne tuziyingizaamu saate kamyadde 10 kugenda kulaba mupiira nali siguli nako abaana bawane kata ne bangamba pasa toyinza mutalaba mupiira abaana oli banyumizaaki. Kati details ezo ne tuziteeka mu promotion ne nfuna chance ne munyambako ne sisinkana family yange. I have a very young family by the way. Kanjogere ku luzungu bannange. Mukyala wange abatumidde nayagalanga nnyo akantu ako mu kkanisa bannaye era ng'omuntu nga bw'atakogera nga mbuuza maama uyu musajja yatubulidde leero ye simufumbo era oli nga bw'akogera nga ntunirako ku maama nga nsanyuka. Mukyala wange abatumidde ndi musajja mufumbo nga kinnyumira ekyo ekintu kale abatumidde. Bwe ntyo nensisinkana family yange Mukama nanyamba ne nfuna n'omwana omuwala Shalom Kyomugasho. Bwe bumu ku bujulizi bwe nnyina mu mwaka guno 2024. Mukama bampera omukisa, Mukama banjagalire, Mukama bakole bulungi era ngamba nti weewaawo.
kyomugaso wali mulamu ata banaye mwete mumanyi simanyi kyendi badiza simanyi bwendikola naye tuli basimu mwebali nnyo mwebali ddala kale ebyo biwedde program etandise olunaku lweggulo naleese message nakoze episode ku musajja gwe bayita Kamulegeya John amanyiddwa nga Semakula Majambere Ivan Kamuntu Semakula mbebaza okutambuza message abantu banja abazalibwa ku kyalo bajjukidde n'abamu babadde tebamumanyi nti yeye era ebintu ebimu tubitaddeyo abalala bagamba amaloboozi gaffe tugatambuza ekyalo kyonna kiri mu nsasagge beebuuza buli azalibwa ku kyalo buli ali okumpimpi awo abuuzizza ekiri eyo kika nnyo ago ge mazima abantu batandise okuzza obutambi emabega batandise okuzza obuntu emabega bungi nnyo lwakuba abantu tebaagala kufulumya maloboozi gaabwe kati buli muntu yenna tandika okuzza akatambi emabega bw'oba wali obaddeka wabadde ettemukuma temugenda yogedde waliwo omuntu omu ankakasiza naŋŋamba pasita wayogedde ekintu n'enziza akatambi emabega olunaku lwe batta Abiriga abantu nga bakuŋŋaanye nga bangi Majambere yajja yaliwo ng'ali ku kifo near the crime scene oba scene of crime we bayita ku Enago nti yaliwo ng'ayambadde ekijaketi ng'ali ng'omukuumi wa Enago omuntu yangambye pastor omusajja oyo namulaba Majambere mumanyi yaliwo naye ng'abirabira mu distance ng'ayambadde ekijaketi naye nga Majambere yennyini so abantu batandise okuzza obutambi emabega batandise okwefaanaanyiriza batandise okukomyawo nkugambye information eyongedde okujja yakolako mu Utoda bamuwako nga be baali abakiboko squad yakubako emigo mu Utoda awo nga Utoda ekyali y'amaanyi efungwa barabara bw'oyogera ku Museveni Utoda ekumenya yawuliwo era n'abanga yenna nnyini stage ye yasoloozanga stage okuva nga kubbiri ewa Kakande wali okujja stage ezo zonna okujja okutuuka Wandege yawaakoma nga ku YMCA around there ezo zonna stage zaali nga zize nga yasoloozaawo ssente mu Utoda Majambere oyo era we yajjanga ssente mu biseera bya Utoda nga takubye emiggo bitooke bye bigwa so tweyongedde okuyingira mu bisenge by'amakolero ga Waaka ne tujjayo endagamuntu ye tugipostinze tubitaddeyo for future use mwe mutereke information wetulaga mulimbuulira enamba ya Majambere ya MTN yali 0781 87 35 90 0 musanvu munaanemu kinana mu musanvu asatu mu ttaano kyenda reference y'omusango ogwo eri ku poliisi ekinoni ne poliisi zonna nga bwe biddiringanyeewo okuva ku kitebe kya poliisi enaggulu tujja ku accessinga reference eyo tujja gifuna bwe tunaba tugifunye tujja gibateerayo mukama atuwadde ekisa ekiyingira mu bisenge by'amakolero ga Waaka reference tujja gifuna I can assure you tujja gifuna so omusango teguvunda mujja kufuna obwenkanya mwe mwena abatafuna bwenkanya waliwo abantu abangambye pastor tunoonyeze ku namba ya Kiwanuka Sekandi Kiwanuka Sekandi atubulire lwaki yatuleetera ekintu kino mu Uganda mu mbeera bweti wabula Sekandi embeera ze tezikwata amasimu naye alina muwala we amukwatira amasimu amuli okumpi asoma omutusako information kuba Sekandi takyabeera na simu ali awo yazoliga enamba ya muwala wa Sekandi bamuyita Vicky eri 0782 55 0782 55 11 43 ye namba ya muwala wa Kiwanuka Sekandi former vice president musobola okumubuuza lwaki yatuleetera ekintu ekyo era bategeere nti nno bye baakolera mu nzikiza kati biri waggulu ku kasolya k'ennyumba buli omu abiraba ekyawandiikibwa ne kituukirira nkugambye Majambere baamulaba ku kitundu kye bayita Enago
ye kirinya bigo gye bakubira abiriga ojja genda yobuuze oba nawe bw'obanga osobola okujjukira tandika okuza akatambi emabega olabe. Kale eyo nno puroguramu eyo yagendedde ddala wala era Majambere olw'okuba abasajja bakolera mu butabamanya essaawa yonna Majambere mu mulinde mu accident okufiira mu accident okufiira mu bumenyi bw'amateeka nti yabadde abente ne bamukuba amasasi oba okutwalibwa nga sipapa n'ateekebwa mu kkomera n'aggyibwa ku ssiini. Yes, bakama be kyabalidde nekiddayo ewa Majambere kati ali mu target. Muteeke ewaaga mwe mutambuze message. Effujjo mu gavumenti lyeyongedde bakoze effujjo ne batumalayo ffe ne batumalayo okugamba ffe tetukyawooma. Kati ne batandika okwekolako effujjo. Kati mu kwekolako effujjo bakola effujjo ku mafamire oba ku bantu abalina abanene mu gavumenti abamanya ebintu byabwe bye babadde bajja bakola naye nga tebalina we bawaaba kati balina kuwaaba mu gavumenti empya. Ffe tuli mu gavumenti. Mmwe mwenna bwe mulowooza mbu tetuli mu gavumenti nga nakubuulidde engeri fayiro ezo kati bwe tuzigwako ojja kutya. Olw'okuba tebalina gye bawaaba kati bawaaba mufa abali mu gavumenti ne bagamba tugende wa minister wa internal affairs tumubulire ensonga eziri mu ggwanga. Tebayinza kuwaaba ku poliisi tayinza genda wa minister kubanga beemanya amaanyi ge balina. Kati ono bw'alaba nga bamunyigiriza naye alaba structure zonna nfu talina wayinza kuwaabira ka muntu adduka dde eno n'atubuulira ebituufu n'agamba ekituufu kye kino twakola bwe tuti ne bwe tuti. Muno mwe bagenda babbye ebintu by'omuntu alina omuntu w'abantu abanene. Kaakati nno eyo gavumenti essaawa yo mmwe katusirike eyo nvuddeyo. Effujjo lye mubadde mutukolako kati mutandise oddyekolako mujja kiwulira ne reference ngenda gireeta ne bwe munaagikweka ne bwe munaakola ne bwe munaakola mutya reference ngenda kugijja naggulu ku kitebe kya poliisi. Mwe bwe munaagenda eri ku kagundi yamaze dda n'okutuuka kubanga ngenza okukyogera nga baaginoonyeza kuva jjo. Kati temutawaana ka poliisi ne bwe mukookya ne bwe mubuuzaani ne bwe mukola mutya ekyo kyawedde temutawaana. Sawa yonna Majambere consider him dead. Kale bannayuganda buli kitundu kirimu Majambere w'ekitundu ekyo. Ate abantu abo mubamanyi mu bitundu byammwe. Mumanya abaana bammwe abababonyabonya ku bitundu ne babaparalyzinga mutandika kuboogerako mu nzikiza oba n'obutaboogerako ne mwemulugunyiza eyo gwe munaamanya omulembe gwe tulimu. Juzi president yatugambye nti tuli eno y'ensiko yaffe tuli mu nsiko gwe munaategeera ennwana gye tulina okulwana mu mulembe guno mujja kufuna emirembe. Gwe munaalemwa mwe munaamanya. Kakati nno owulira Majambere tukyamugenda mu maaso mu bintu bingi. Mujjukira omuvubuka gwe nabagamba gwe bayita Kazibwe Moses ow'Eggomba. Kazibwe Moses ow'Eggomba mumujjukira bettaka abbye ettaka ly'Ebunjakko abbye ettaka ly'omu Buganda Guleeta Mpigi. Oyo ye akola mu Guleeta Mpigi amazeewo Ggomba Butambala Gombe Mawokota. Bamuyita Kazibwe Moses. Gwe Majambere w'ekitundu ekyo ozaalibwa Gombe niya Buwama oli mwana nzaalwa ye Gombe. Opalalayizinze ekitundu ekyo oli w'amaanyi nnyo olw'okuba oli mu gavumenti oyina abanene b'okolagana nabo mu gavumenti. Oyina omu ku bawala ba Museveni gw'oyagala. Oyina omu ku bawala ba Museveni gwe mweyagala naye lwabwogo bwakwatako gwe oyagala muka lwabwogo mbu pasita. Bwe mutyo bwe mubbya amataka abantu basuza ku minkekeera. Kazibwe okusinziira ku fayiro eri ku mmeeza Kazibwe
Moses nzija. Kazibwe Moses wabaddeko mwe mwakubye Mugabe ebuwama. Nsonga za ttaka ne ssente. Kazibwe omwana enzalwa y'eggombe. Mwakubye Mugabe Isaac webuwama amasasi. Nsonga z'ettaka. Oyina abaana 12. Oyina amaka ebuziga. Ozaalibwa Gombe. Oyina amafaamu mu bitundu by'Egomba. Okolera last family eyo, refugee family eyo ya Museveni. Oyinamu omuntu gw'oyagala. Mwina kakiriki kammwe kalimu Babalanda. Kalimu Samu Mayanja. Gwe wobba ettaka. Obuwerero obufuna Samu Mayanja azze okukubirira abantu. Gwe wobba ettaka n'onyigiriza abantu nga Samu Mayanja ajja. Abantu beebunja kusiddamu balaba muleta Samu Mayanja mu nsonga z'ettaka ly'ebunjako. Mukwata amajambi yatutemaga ne Kazibwe. Kazibwe watutidde omwana Mugabe Isaac webuwama. Nawe teeka waaga nzija. Toli mu ggwanga Kazibwe wafulumye wayitiddeko ke Rwanda. Nova Rwanda oli mu ggwanga lya Nigeria oyina ebintu by'otambuza oyina diiru z'otambuza. Mwasse Mugabe ne mumutwalako sente ze nsonga za ttaka. Nabagamba nja kudiginga ensonga ya Mugabe n'ebisingako bijja. Teeka waaga. Kazibwe Moses ozaalwa Gombe. Oyina amaka ebuziga, oyina sente etalina. Oyina faamu ez'enjawulo naye ate nga bakukozesa. Okuparalyzinga bannayuganda osuffocatinze ekitundu kya Greater Mpigi gwe Kabejja waakyo. Gwoyagala okutta actibwa. Drone gwoyagala zimunona. Togambwako olina emmundu, olina sente, olina obuyinza bungi, okyusa ebyapanga bw'oyagadde, ogaggawadde nnyo. Kazibwe Moses. Eyo nvuddeyo. Bannayuganda abaana bo bonna ngenda tugenda kuba positinga, tugenda kuliginga ovuga emmotoka ya UBB. Byonna tugenda bireeta. Naffe katutambulireko kigere ku kigere. Wafulumye eggwanga wayitidde Rwanda. Nobeerako e Rwanda n'omanyiza by'obadde omaliriza kati oli Nigeria. Toli mu ggwanga okomawo next month. Gwe ky'omanya nti eno gye wavudde bibi. Abantu beebunjako nabagamba nga musembeze emmundu mu bunjakko. Kazibwe oparalyzinze abantu b'Egomba teboogera kiga. Oba mugijja eyo. Eyo nga nvuddeyo bannayuganda mugenda kulaba abantu mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Mugenda kulaba abantu bemumanyi mu bitundu. Nga muntu wammwe mumumanyi mutabani wa Gundi oba Gundi nga mumumanyi. Ng'alina abantu baali nabo balinga abava mu diaspora, alinga aleesa abatuuze. Bali ku byalo bagula nnyo omwenge. Balinga abasama. Bazze nga abasama bagenda kwefula abaagadde ebitundu ebyo bagambe bannaye ani kuno alina ettaka. Bagenda kugula amataka oba ebibanja ku ssente nnyingiko ezisinga ku ze wali badde otunda. Nkugamba nembeera nga nze nga mumanyi ku kyalo nti ndi mutabani wa Katongole nenzija n'abantu nga bana ne tubeera ku kyalo ng'okulya ennaku enkulu ne batandikira awo bannaye kiyamaani bannaye ono omuntu ayagala ettaka bannange Gundi atunda bannange ayagadde nnyo kino ekitundu ayagala kuzimbako mubaguze. Abanyarwanda babawadde bannaabwe ne ssente okusaasana mu bitundu nga bakozesa ekiseera kino ekya festival okujja ng'abasama. Abamu ku bbuba M23 typical M23 bamaze okubakonekitinga mu structure zaabwe ku byalo ebyenjawulo. Bazze ggula amataka naye nga bagulira ku muntu gwe mumanyi nga ye yabaleeta. Eyo nga tuvuddeyo ba MP bonna abalya essente za Museveni nga banuupu
baba wadde assignment atayagala kubeera nga Segirinya, atayagala kubeera Segirinya style, baba wadde script eno, bonna bagenda kuvaayo balumirize Kyagulanyi nti musiyazi, bo bawe n'obujulizi. Tebandeke agenda kujja ayogere ku TV, bagenda kutambula ku radio ne ku TV nga balumiriza nti Kyagulanyi musiyazi. Ffe twatambulanga naye tugende ebweru ne nkakasa era ne ngamba sijja kubira mu kibiina ky'abasiyazi. Kye kintu Museveni kyaba wadde batambule ku radio boogere bamulumirize nti bamulaba bamumanyi kye kyabagoba mu nuupu mbu Kyagulanyi ne NUP kibiina ky'abasiyazi. Kati abamu bali eyo bawulira baagala kufuwa, baagala kudduka mu ggwanga, baagala kwetta, tebalina bwe bamulumiriza, naye waliwo abamu abakkiriza bo bagenda mulumiriza. Bagenda kukuba abantu aba Lubongo ya wamaje. Lubongo ya wamaje, abamu bajja gamba ali ku ddala lya meja, abalala kaputeni, abalala jeno, abalala biki, bagenda kwogera ebintu bingi nnyo. Lubongo ya ne Kyagulanyi, naye yo Kyagulanyi bagenda kumulumiriza kisiyaga. Tebandeko omwaka ogujja January ye assignment gyalina yagenda gyogera jime. Tebandeke kali akasajja kagundi kakagabo bonna group eyo. Nekyo nakyo ndowooza mukiwulidde, mukyetegekere essaawa yonna kijja. Ebyobufuzi bya Guleta Mpigi bibutikiddwa akabano. Oyo Kazibwe ne group yaabwe bali mu kusimba ababaka ab'enjawulo. Waliwo akakazi akanyarwanda ke bayita Lydia Mirembe akaali kakiikirira Butambala ekisanja kya 2016-2021 kalina ssente ezitalina. Kali eyo tekava mu makanisa, tekava mu mizikiti, tekava ku pate, tekava ku birthday. Bagamba Aisha Kabanda balina omujjawo bamureplacinge n'oyo Lydia Mirembe yaliwo. Betty Teddy Namboze oyo omweru oyo ow'Empigi atwale obubaka obw'omukyala owa Mpigi. Amelia Kyambadde adde ku kyama Okota North. Bingi. So mubirinde ngambaga akabano kali eyo katuteeseza kateesa bingi naye tujja babulira. Naye abeebugama temutawona kuddamu kubuuza ani yasse Mugabe ye Kazibwe. Kati abantu beebunja amaziga gonna ge mukaaba ayagala obbatwalako ettaka ye yatutte omwana wammwe. Temumanyi Kazibwe gyazaalibwa. Ennamba za Kazibwe nazibagabira dda wano ku lw'ettaka ly'Eggomba n'eryebunjako. Bangambye Abanyarwanda bagambye ne bankwatako bajja kunfumba bajja kuntema bufiififi naye mwe Binyarwanda mwe mumanyira. Nze tugenze mu program mu politics tugenda kumuyita mu lukwakwayo kuba tuli mu kwejjukiza bwejjukiza. Museveni afaanagana ne baminisita be. Nalabyeko omusajja ayitibwa Balamu. Omanyi nabo balinganga abantu ababeera ku social media nga tazze kuweereza nti ayagala kuweereza nti ayagala naye nga azze kunoonya kukola content just kufuna likes and following. Kati ne Museveni ne baminisita be bwe batyo bwe bali. Waliwo eggulire lino erya Balamu Balugahala. Olabe engeri Museveni gyasseemu omulembe gwaffe. Tumwekwase
omwana w'emyaka 4 yalabikidde mu katambi ng'atulugunyizibwa omukozi w'awaka mu bitundu by'ekira amazeena kuba ku matu. Ono wali mu ddwaliro Ensambya yaddusiddwa okufuna obujjanjabi era ng'olunaku olwaleero minisita w'ensonga z'abaana n'abavubuka Balaam Barugahara amulambuddeko. Poliisi etubulidde ng'omukazi ono Precious Tumuhire yatuusizza omwana ono ku kyokya bw'agenda okuggulwako okugezaako okutta n'okutulugunya okusukkiridde. Olunaku lw'eggulu poliisi y'e Kabale yakutte omukazi Precious Tumuhire eyalabikira mu katambi ng'atulugunya omwana ow'emyaka 4 gyokka. Bino byaliwo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ekikonko mu ggombolola y'e Bweyogerere mu munisipaali y'e Kira. Tumuhire eggulu yakomezeddwawo mu Kampala asobole okubiterya era nga mu kiseera kino akuumirwa mu kaduukulu ka poliisi y'e Kira. Minisita w'abavubuka n'abaana Balaam Barugahara leero alambuddeko ku mwana Kereya tumwekwase mu ddwaliro Ensambya gy'ali mu kujjanjabirwa. Kitaawe Michael Mwesigwa ategeezezza ng'ono bwakubye ku matu. Azaategeera era nga mumulaba ayaza tayogera abasaba bakoze kyamaanyi. Ono ne gibuli kati akyewuunya ekyabagudde Tumuhire okudda ku mwana we n'amutulugunya okumutuusa ne mu ddwaliro. Atuba ku kyalo kye kimu yajjanga Emeidi badde amaze n'emyaka 4. Wali talina buzibu wonna simanyi kino wekyavudde. Asambaza ebyogerwa nti abadde ateeteera n'omukozi. Mbadde naye n'omukyala nga waali era tewali interest n'okusinziira tosobola kuba mukenyi n'engege tosobola kuva kola zinodda kuwali. Minisita Barugahara ategeezezza nga gavumenti bw'etagenda kuttira muntu yenna ku liiso anaasangibwa ng'atulugunya omwana. Obagwanyi n'odduka n'oddugenda ejjuba tujja kujjayo ejjuba kasita otulugunya omwana. Ate era kino kiro kyakuyigirako eri abazadde abagamba nti omwana wadenga okugamba nti omuzadde amutulugunya twateekawo Sauti helpline nga gavumenti. Ono era ayagala Tumuhire akeberwa akawuka akaleeta mukenenya. Kati omwana omukazi yamulumye wabanga alina siriimu yamulumye n'amannyo ge asobola omulwaza obulwadde bwa mukenenya n'obulwadde obulala nga hepatitis C n'obulwadde obuyita mu contact ng'ezo residue. Poliisi naye tuwulidde nga Tumuhire ono bwagenda okuggulwako ogw'okutulugunya omwana ekisu. Museveni bwatyo bwasse eggwanga ng'alonda ebintu ng'ebyo. Mbukati awo minisita w'abaana akola. Omanyi abaana abali eyo ababonaabona olyokodde kwona omwana w'omugagga nga poliisi yakutedda omuntu yakoze ekyo. Bafunza ministry ne bagiteeka mu kantu akatono bwe kati. Ministry erina okuba ng'eri wonna. Ministry ebeera system nga wagiteekawo nga eri wonna nti omwana yenna gyali tanyigirizibwa. Gavumenti ye number 1 mu kutta future y'abaana n'okutokyalinga abaana. Gavumenti gye muweereza. Wabula olw'okuba oyagala kubeera minisita wa camera social media likes and what bagambe mbuno gwe gwakola nnyo olw'okuba otuuseewo mbu olw'okola nnyo ebyo bya Nabbanja. Chebaita leader of government business. Government business mu ggwanga kibeera ki? Nti Nabbanja bwe yali badde ayagala okubeera prime minister asinze okukola mu mulembe gw'abasaba minisita bonna ababaddewo yalikoze nnyo ku mulembe gw'amasannyalaze ne gatavaako mu ggwanga Uganda. Yandikoze nnyo ku mulembe gwe abantu ne baba n'amazzi agatukula. Naye eggulo baatugambye nti kati bwe basunda B kati nayikondo zisunda miwula. Kati government business zo leading zeziriwa. Kati Balaam abaana bakaaba. Abaana ebyensoma bibi wali badde gwe minister w'abaana okwatagana nnyo ne ministry ya education ne muwa abaana quality education. Naye bino binajjukirwa. Mu masomero ga gavumenti mu bitundu ebyomu byalo buli lukyakweyongera ekyenjigiriza mu ggwanga okubeera ogw'ekibogo. Mu disitulikiti ya Rubanda, Rukiga ne Kabale kiviiriddeko omuwendo gw'abaana abeetanira okusoma okwesalira ddala. Tulambuddeko ku masomero agamu gali obubi abayo ne batulombojera obugubi mwe bayita okubangula abaana b'eggwanga. Eyo tocha gavumenti egikola ku baana baayo. Primary school erisangibwa mu district ye Rukiga tutuuseewo obudde bukyali bwa kumaliiri era tusanze omuyizi ono awalampa muti kuba wanika bendera y'eggwanga agisibeyo yeewujje. Siyogera miwula. Abayizi abalala babadde bakyezingiridde olw'olwewo lw'okunca olubadde lubamekete eŋŋumba.
omukulembeze avunaanyizibwa ku kukuuma obudde oba timekeeper ejjinja taludde n'alibaka tokyakyesinga awo olukola ng'ekide ky'essomero ajjukize banne nti akadde k'okuyingira ebibiina katuuse munda mu bibiina batu ate nga bangi basomedde mu bigere minisita w'abaana laba abaana ebibiina yokka wamme kusuulawo oli ku mwana w'omugagga abadde ne meyidi emyaka ena alina meyidi emyaka ena ewakalaba abaana akulira essomero lino ow'ekiseera Godfrey ne headmaster mwana wa muntu baba headmaster ng'oyinza okulowooza tutwala mu kaddiizo ly'omulembe gw'abaasookawo laba headmaster essomero lye twogerako lyatandikibwawo ekereziya katolika mu mwaka gwa 1990 okusomesa abaana abato abaali batayinza kutindigga ng'endo mpanvu okutuuka mu masomero agaaliwo mu biseera ebyo lino lyajja lyongerwako ebibiina Family ya Muhammad Kanata omutuuze wa Mukono yawambibwa by'ebyokwerinda mu Desemba wa 2020 basazeewo okutegeka dduwa okumusaalira oluvannyuma lw'essuubi tuli ku nsonga z'abaana nga mulamu okukeewa bano bategerezanga bwe batulidde n'abaana ba Kanata 16 be yaleka nga abakyala balaze okunyolwa abaana 16 okwebeezaawo gavumenti ye yabuzaawo Kanata bano yetabiddwako bannakibiina kino nga bakulemberwa akunyoludde oluvuganya Joel Ssenyonyi abaana 16 abantu bangi naddala abali ku ludda oluvuganya kitaabwe mwe mumulina kuwambibwa n'oluusi okutiibwa nga ne gye buli kati waliwo bangi abatwalibwa abakyabuliddwako amayitire ku bano kwe kuli Muhammad Kanata nga giweze emyaka 4 okuva lwe yawambibwa mu Desemba wa 2020 kati wategekeddwa odduwa mu maka ge ewa Lusubi mu ggombolola y'Ennama mu Mukono okumusabira ng'enekulembeddwa Mimamwe Twale Eunice Lukwagalaza obwennyamivu olw'okutulugunyizibwa kw'abantu okusingira ddala aba batakkiriziganya na gavumenti naakolera muntu ekintu ekibi Mweyagaza muno ekintu ekibi manya nti naawe kijja kutuwako ekibi ekyo ega mu nnyumba yo ofune ekintu nga kino ekyatuuka ewaani ewa Kanata asabye ekyokutwala obulamu bwa bannansi ng'ekintu ekyejjenjeero kikome the moment woga ntaddewo okulonda abantu balina okunoonya buli omu gwakola ki gwayagala lwaki tutuuka mu mbeera eno ng'abantu babula obuli takola ki ye maani abo bo abatagamba nti bo bajja kubuganyizibwa Justin Nakato omu ku bakyala ba Kanata annyonnyodde okusomooza kwe bayitamu bukyabba abuzibwawo ennyumba n'ogiraba emirundi 8 naye ng'eryemu ate nga gw'ogirimu neyeetoola emirundi 8 neyeetoola tekimanyirika ofiisa n'otabuza omuntu afa n'omanya nti omuziise naye nga tazaaye buli lunaku lw'owulira akakuba olowooza mbuno waliwo akola ki Duweno yetabiddwako abakulembeze banno nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi bano bategeezezza nga batagenda kulekerawo kubanja abantu baabwe ababuzibwawo mu Uganda buli kino mwotuka mulimu obuwambe mulimu yabuzibwawo nga sigamba nti baziba kati omuntu afuna chance ng'osobola okukyalibwako minisita sebo gwe gwafunako ku buweerero naye eggwanga lyonna abaana basula bubi abaana balya bubi kubanga gavumenti enyigiriza abazadde abaana tebasoma abaana bafuna embuto ku myaka emito naye nga yonna gavumenti policy wabula Balamu yafunziza ministry ye ministry ye minister ate ye ministry tewaliyo kitambula ku nsonga z'abaana okujjako nga awali kamera najja ne yeteeka mu kamera mbulwakola kamene ku nsonga endala State of the Nation address ya His Excellency Kyagulanyi. His Excellency Kyagulanyi yayogedde ku bintu bingi naye yasimbye nnyo essira ku nguzi eri mu ggwanga Uganda omwaka guno n'asiima nnyo n'abaana abavubuka abeekalakasa ku March to the Parliament bingi nnyo bye yayogedde naye yayogedde ku obubbi n'ayogera ku mpuuga n'ayogera ku ki olwaleero ndabyeko ku nsereko nga bamuleese abadde ku NBS nga bakola ki nga awolereza nnyo mpuuga olw'okutubba era nga bagamba mbuno tewali kyamaanyi ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akubye ettoowo ki mu mwaka gwa 2024 ng'agamba nti tegubadde mwangu n'akamu ono anokoddeyo enguzi yayitirira mu Parliament y'eggwanga gy'agamba nti yatwaliramu ne yali omukulembeze mu kibiina Mathias Mpuuga bwe baalanga okwegabira obukadde 5 ono agamba nti ekibiina kyetegefu okukolagana n'ebibiina ebirala ebyagala enkyukakyuka mu bukulembeze obulanga ye wakwesimbawo katubira mu bukifu
ensi ne Uganda nga bateekateeka okujaguza enkomerero y'omwaka 2024 olwaleero akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi ayogeddeko eri abamawulire nga ababuulira ensonga ez'enjawulo ezibadde mu mwaka 2024. Kyagulanyi agamba nti ekibiina kye NUP kyali kisaale mu kwogera ku buli bw'enguzi obulabikira mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Kyokka ono agamba nti abavubuka okuvaayo n'enkola eyayitibwa March Parliament kino kyayongera okumanyisa bannayuganda ab'enjawulo nti obuli bw'enguzi bwali waggulu. Era abayikalakasa nga bagala okutambula okutuuka ku Parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 bakwatibwa, bangi basibwa ne balwa mu komera, bangi batulugunyizibwa ekyennaku. Tinaabamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako bano no benjogerako balenzi naye baali basobe. Kyagulanyi agamba nti bonga ekibiina tebalina gubatira ku liiso ku nsonga y'obuli bw'enguzi era nga kino kye kyabaviirako okwawukana ne yali amumyuka mu Buganda Mathias Mpuuga nga bamulumirizwa okutwala obukadde 5 okuva mu Parliament nga bagamba zino zaali ssente za muwi wa musolo. Bagamba nti baali beewa Kasiimo. Naye Kasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola. Deputy President waffe yali tannaweza na mwaka mu office. Yali amazemu emyezi 11 naye ne yeewa Kasiimo ka milioni 5. Ekyo no twakivumirira nnyo. Era twavaayo nga NUP ne tumusaba ssente z'omusolo azizeeyo yetondere eggwanga. Era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda okugendayo. Kyagulanyi ayogedde ne ku bbanja lya Uganda lyerina okuva mu bitongole ebyenjawulo ebiwozi by'ensimbi sako n'amawanga ag'enjawulo nga kati lisukka mu tuliyoni 9. Ono agamba nti lino lyakwongera okunyigiriza ebyenfuna bya Uganda ebirayika nga kati mu kiseera kino biri yegeyege. Tubeera mu nsi zino nga tubagamba temuwola Museveni ssente kubanga azikozesa bubi ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Mwami Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako ssente agayita mikwano gya Uganda Development Partners. Naye bwe bamugambako okutulugunya abantu ku kiwamba abantu ne mu kubba obululu Mwami Museveni ng'agamba abo bayingirira ebintu bya Uganda. Wadde nga gavumenti yasobola okutaabamu ku basibe abaali bakwatibwa ku misango gy'ebyobufuzi gye buvuddeko, Kyagulanyi agamba nti bakugenda mu maaso nga basigala nga bakyabanja abo abakyalemedde mu makomera era nga emisango gibavunaanibwa gya byabufuzi. Tuwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Yasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijje ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya. Kisuubirwa nti mwaka 2025 ebbugumu ligenda kweyongera nnyo mu byobufuzi bya Uganda. Bano bajja kuba beetegekera akalulu ka 2026. Kyagulanyi agamba nti n'ekibiina kye kya NUP beetegefu okolagana n'ebibiina ebyenjawulo naddala ku ludda oluvuganya abo abanoonya enkyukakyuka mu byobufuzi bya Uganda. Beetegefu okuba mu mukago gwonna n'abantu kasi ebigendererwa byabwe biba nga biragana mu bikolwa byabwe tibaagala kutaasa Uganda kujjako nakyemalira. Tuli beetegefu okolagana na buli muntu. Akulira ekibiina kya NUP asinyiza ne ky'okwesimbawo ku ky'obukulembeze bw'eggwanga mu 2026. Bwe mutenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mu byenyigiremu. Bwe mutabyenyigiramu temutandika kubuuza tinga twafunye abakulembeze ababi abatasaana. Nze Museveni mwewulira? Zajja yajja. Oba ye oba ani. Anyway, nze wendi kulwaba na Uganda naye sinzeka tekiri ku Kyagulanyi. Tutuba Kyagulanyi agamba nti wadde 2024 agwaddemu ebisomoza bingi naddala ku ludda lw'ebyobufuzi n'ebyenfuna by'eggwanga. Agamba nti basobodde okutalaga eggwanga ng'ekibiina kya NUP okwongera okukungira ekibiina kino obuwagizi. Kyokka agamba nti mu 2025 agenda kuvaayo n'enteekateeka ennambulukufu butebe bagenda okutwala ebyobufuzi mu maaso. Nze Juma Kiria ku NTV wane Kampala. Mbadde sobola okutula mu ggulire lya president liba lirina okuggwayo. Anyway, ayogedde ku kintu ky'enguzi n'ebirala bingi nnyo naye ekyo ekyenguzi kye njagala okwogerako wano. Gavumenti ekyamazima enguzi ekudde ejjembe omwaka guno tetuba kulwana nnyo okulaba nga tugira nga tulwanyisa ekintu ekyo. Olwaleero ndabyeko bansereko bagezaako okukiwebula bakifuula mbu ezo ensonga za Kyagulanyi n'Empuuga zaali zaabwe simanyi zaabulwa biki. Njagala musooke mutubulire basajja mmwe kubanga ndabye ensereko ng'alwana okutulimba mbuno byali mu mateeka biri mu procedure. Njagala obuuza era ne bampuuga bannamawulire mubuuze nga abasajja abo ebibuuzo ebituufu nga byasimba bulungi. Era njagala okwebaza leero Ssaabazonto yakutte Sanya n'amubuuza ebibuuzo. Sanya n'amugamba kati eyo tuveeyo. Abasajja bano muve mu kubatya mubabuuze ebibuuzo. Mpuuga asooka tubuulire n'abo bansereka abo abeeyogeza ebyo eby'ekisiru basegona.
bwe kibanga kyali mu rules of procedure simanyi mu biki nga kiri nga mwabiteesaako nga byali mu mateeka sente nga mwazeewa mu mateeka lwaki yazeegaana lwaki yasooka kuzeegaana ekyo kitwagala okusooka tule lwaki yazeegaana n'olwaleero tannavayo kutugamba nti nazifunye lwaki yasooka zeegaana oba zaali mu palamenti basooka ne bagamba nti ebiwandiiko ebitambula ku mitimbagano kiro kitwala omunaku tebiina makulu Mpuuga ne supiika bwe bagamba supiika n'agamba tetudibatinga bintu bitalina mutwe na magulu Mpuuga n'agamba waliwo yatudde n'akola ebiwandiiko ebyagala okufaananamu ebya palamenti naye n'abitambuza ku mitimbagano naye mu palamenti tebibangayo tebeewanga ku ssente Mpuuga mu ddoboozi lye lwaki basooka kwegaana ekirala ssente yazifuna so njagala okwebaza NUP olw'okuleeta ebyobufuzi ebipya ebirala ebyaddala kati mbadde ndi awo kuba ffe NUP teri mu byabufuzi eri mu kununula ggwanga mbadde ndi awo bannabyabufuzi b'e Masaka nga bajja basugumbiza baleeta emitwe naye bannanga abantu abakulu tugenda bakwasisa empisa mujja kutya Honorable Ssennyonyi yagenze e Masaka n'afuna chance program n'amwatulira n'awa accountability mu maaso g'abalonzi kati era bampuuga group olw'okuba baawulidde ekintu nga kibakutte entege n'amagulu bafunyeyo abantu okujja okwefuula abalwana mmwe simanyi oba muli banyarwanda oba muli bannayuganda nga muli bajjajjaffe muyimirire mu kkooli yaffe tubamenye ebibegabega tubayiwa amaviivi mumutumanyire ffe tuli mu byaddala twagala okusaasira omubaka waffe Veronica Nanyondo oba abalongo be bamwokya ebyamutuusiddwa mu kuziika jjajja wa pulezidenti Kyagulanyi kyokka mu ngeri y'emu tukugumya nti ffe tuli naawe kabwake ketonye kubanga olina ensa tumuwadde essaawa 48 nga twetondedde bwe ziyitawo nga tiyeetonze senga bavuka b'ebukoma nsimbi tugenda kulangirira ekiddako ebukoma nsimbi tulina obukulembeze obwakkunga tulina obukulembeze bw'ekibiina wandibadde mutuwandiikiramu abali ku kitebe abatonotono ne mujja ne mutugamba nti omubaka wammwe yakoze ensonga bwe nti olw'ensonga Veronica si wammwe Veronica waffe nsimbi abaamuga ffe tukyamuliramu obwesige n'essuubi ery'amaanyi ennyo so nga buli mukulembeze eyayitira wano ku NUP gaalimaanyi ga Honorable Veronica so bwe mututema enteegateega ne muleeta obukundi obwo obujja okuvoola Honorable Veronica mumanye nti NUP mu bukoma nsimbi mugigobyemu nga tulabye bannange wangi maama naye mujja kutuwulira pulogulaamu n'amwatulira anti tetulina we tuwaaba kijjajja namukadde kigenze ne kiri ebyenda kiridde ekikulumu alidde ekikulumu ne yerabira n'okunaaba emimwa yenna azze n'amasavu ate sinna ku nkulu saawa za amasavu kukwata mu sefuliya na mimwa mbu tukwetondere kale tetujja kwetonda ffe tuli mu byabufuzi tuli mu byaddala ffe temujja kutwekwekamu mbu Ssennyonyi yeetonde olw'okwogera amazima abantu mwenna nga mukyakukuta nga muli mu bintu ebyekizikiza ebyenkwe NUP ebalemye babuulira enkyukakyuka ebalemye kyenje ebalemye njagala bassemujju nganda batubuulire eyo old gundi opposition abali mu kugira Mpuuga njagala munnamawulire omwo otubuuliza Empuuga ekibuuzo lwaki yasooka kwegaana teyasooka kumanya nti essente baziyisa mu palamenti kubanga ekyo senga yakitubuulirirawo okusooka n'agamba yes bannayuganda kituufu ssente nazifuna naye twaziyisa mu palamenti nga kye yatandikirako nga kyaliko yalibadde mutuufu lwaki yazeegaana lwaki yawakanya ebiwandiiko ebiri ku mitimbagano ate ne bisitandinga ne bimaliriza nga bye bituufu lwaki baali babyegaana bazifuna mu bumenyi bw'amateeka ng'osanga Honorable Kagege walumwa Sekakejje Honorable Sekakejje walumwa Nsereko ebyobufuzi bino bipya bino n'Empuuga yennyini yagambye tabirabangako omukulembeze okukwata mukulembeze munne mu bubbi n'amuwaayo
mwe bannayuganda twabagamba Museveni bwakukozesa kasitokkiriza Museveni okugula Museveni n'akugula ofuuka property ye byayagala byakukozesa era bw'oba wali sente za Museveni takusuubira lunaku na lumu kukolayo kyamagezi bw'okolayo ekyamagezi ng'omanya layini zikubiddwa wakati wo naye buli kyaleta ye bw'amala okuwa sente akujjako n'engalo asuubira okubanga buli kyagenda okukola kyotakkaanya nakyo sirika bw'oba olina kyoyagala okwemulugunyako mugamba akwongereyo ebisente osirike kasitoova ku ekyo ng'omanya kati bukedde nabulya bakitaffe mu Katonda ne mbagamba bannange omusajja oyo mumudduke temulya bisente bye muzzeeyo emmere ya Nebukadduneeza temulya ku mmere ya Nebukadduneeza kati olwaleero layini zikubiddwa wakati wa Museveni ne Sirwadda najja wano Sirwadda zibukyanga lubanga lwa mindi namwebaza ku mwanyi era mujjukira wano nga mwebaza ku nsonga z'emmwanyi naye ebigambo byayogera ku mwanyi muganda wange kye bimukola naye Sirwadda bw'oba osazeewo okudda mu bantu tujja kuyimirira naawe bw'oba osazeewo okuweereza Mukama n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'ebibyo byonna ffe tugenda kuyimirira naawe Honorable Sserwadda Pastor Sserwadda tugenda kuyimirira naawe tufaafagane n'obusajja mpaka kati yimira ku magulu gabiri ng'omusajja wa Katonda tukube emmundu Sserwadda bwe bwali bwe buti yayogera bwati bwe bwali olunaku lumu Sserwadda yayogera bwati ku nsonga z'emmwanyi katusoke ku nsonga z'emmwanyi kutwale bwe tuli kati Sserwadda ne Museveni leero lwe lunaku lumu nga mpulidde ekirowoozo nga kiyise ku mikutu gya Uganda kigamba bwe kiti mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okujjako ng'oli registered farmer ekyo nakiwulidde abo baba balugu ekyokubiri buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600 kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900 kati balabye obugagga obujjira abalimi abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi yokka gye bagambye nti ajja kukolebwa bwetyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mwawugula emmwanyi zaabwe akatale kali Bulaaya akatale kali bweru muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi ali mu maanyi ge ali mu busobozi bwe mumuleke yeerwaneko mumuleke kumuyingirira ebirala byonna mmwe mubirina. Omukyala atugambye nti efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily muve ku mmwanyi ebitooke byafa pamba yagenda taba yagenda buli kintu kyonna ekyatuwanga sente tekikyaliwo twalina cotton tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi pamba yagenda buli kintu kigenze tubadde tusigazza mmwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanyi olwokubanga tolina license. What kind of life is this? Dokita kati waliwo ebintu ebimu nga kisusse endooza ne ku corruption nga kifuuse bulugu kati abo baba balugu dogo liba dogo kati batuloga abalala babaloze abalala babalose boogera lwakubanga baki baloke kubanga tosobola emmwanyi ffe ye yatutwala ku ssomero tusabe dokita emmwanyi kwe twakulira dokita tusabe kulira sebo emmwanyi ne walagi ffe bye byatutwala mu masomero kati walagi bamuggalawo batulekere emmwanyi teeka emikono gye waggulu wulira olina ekintu Katonda omuyinzayo ebintu byonna mu linnya lya Yesu buli muntu yenna ayingiridde omuntu wa bulijjo omunaku gwoba omutema kibooko ezimulyawo buli muntu yonna gyali yonna gyali gyasinziira ng'akozesa obuyinza obutaamuweebwa Katonda naye nga yayagala kunyigiriza bunyigiriza bantu Katonda bonna toleetera bantu kubeera na busungu kutuuka kwekalakaasa tukwegayiridde abo abateesa ebiteeso eby'ekijega bw'oba otutegululirawo kubanga bo babi omubi tateekwa kuyimira mu maaso g'abalungi tuwa omukisa gwaffe tugutambuliremu tugweyagaliremu tugusanyukiremu in Jesus mighty name.
abagala okubba emmwanyi z'abannayuganda abalimi nasabidde abakungu bonna baminisita bonna bekikwatako bonna nabawaddeyo ekibalya kibalye mangu ekibasaawa kibasaawe mangu ja sikyalina kyenkomyawo namaze dde okwogera obubi kati sikyalina kyakkola buli ayagala okweyingiza mu nsonga z'emmwanyi ng'ayagala okuyiikiriza bannayuganda ekimulya kimulye mangu ekimusaawa kimusaawe mangu era awo nakwebaza sirwadde awo wo weebale singa ku nsonga zonna obeera oyimirira bwotyo naye ekibi mu mugongo olina ekigenge kya Museveni. Kakati twabadde tuli awo a few moments later twabiteekateeka eyo baatugamba nti ekisaawe kyakendeeza ku bantu kati tekikyatuuza twayogera ne minisita natula ne minisita wa sports nga ekisaawe agamba nti weekiri era kyaffe nangamba nti naye temujja kukkirizibwa kulinnya wali awazanyirwa omupiira ku pitch netukkiriza nagamba ne running track nayo tebajja gibawa wabula mujja kubeera eri mu stands nemugamba naye naffe kitwayise bagenyi bangi tulina abagenyi nga emitwalo 4 n'ekitundu nagamba now that is a concern kubanga ekisaawe kyali kitwalidde abantu bangiko naye kati twakinarrowing down era twakendeza seats ne VIP yakendeera the stadium capacity now is 38,000. So you may have to look for seats to accommodate anything extra above 38,000. No, fine. Kakati netubanga tubadde tutegeka mataala entebe n'ebirala okwaccommodating abantu ebweru screens sound kubanga tebajja kubeera mu kisaawe munda naye ate ekyo bwe kyabaddewo kati netusalawo tujje wano omuzirakisa n'atukkiriza okubeera wano olubiri Ssaabasajja Kabaka yatuwadde parking Katikkiro yatuwadde parking lot eri mu lubiri wali olubiri luli busukka kkubo ogenda kukikola mutya kubanga abayingira mu mikolo gy'omu lubiri egyenkuuka batera kukozesa geeti n'ey'omundeeba ate nga ne wano sijja bakozesa tubabuzaabuza ajja kubuza abantu babanno bakozesa geeti endala geeti gye bayita Naabagereka ye yaffe bo bagenda kukozesa geeti eri endala eringa ekatwe ku muzigiti ffe tuli eno saidi ya Spire bo bali even beyond Tomusange olubiri lwa Ssaabasajja lunene lutawaanye nnyo abantu kale kati yensonga lwaki tuli wano wetuli wabweru wano yadi nga 15 wali ennyanja ya Kabaka ekituleese wano ffe tubeere ne event awatali mutawaana so tumaze wano ennaku nga 3 nyanga tuteekateeka nga tutegeka okusaba kuno kugenda kusinga kutunulira ki okukuyingira omwaka mutera okubeera n'emiramwa egituyingiza mu myaka emitya omulamwa gw'omwaka guno tulina endagaano kukyo okukibeeramu emyaka 5 emipya endagaano eyo twagisayininga emyaka 3 egiyise so endagaano ekyatambula naye banyini kisaawe bakituganya okukibeeramu tebagala kwogera naffe tebatuwadde ensonga nga tulowooza nti bakigenderedde kuba ne bwe tubadde tutegeka nabo naye bakyusiza omulundi gumu. Dr. Serwata ategeeza nti okusoba kw'omulundi guno bakukwolekeza ebikolwa ebyekko ebikolebwa bakulembeze mu ggwanga okuli enguzi owulidde embeera nako kati tuli mu nsi etakyasaasira ensi kati ekkiriza nti tutongoze obulyake n'obubbi n'obuli bw'enguzi sibadde ogenda kuba mukwano gwange nti ekkumi terikyawomu yes ate n'abalungi mu nsi tebaggwayo ensi eno yetaaga okusabira abantu abayitibwa abalungi beyongera okulabisibwa bazikize omwoyo gw'abayitibwa ababi. Amiina. Bakkiriza okujja mu kusaba kuno basabire eggwanga livonoke okusomozebwa kwe lirimu. Abantu bajja kuwulira ebigambo bya Katonda nga kisuubizo okutandika nga 1 January batandika okubira banga bibawumbula mu bwabwe ebisirani bijja kutuka diamond zijja kuduka mu bantu ebifinni n'ebikwa bijja genda abantu bajja kuva wano nga bafunye omukisa nga baweereddwa ebirowoozo ebibazimba ebibatwala mu maaso. Osiano Mukibi, BBS Terifina, Gamboze. Okay. Naye nga emboozi eri bweti. Serwata oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga z'emmwanyi yabeera voko era twamwebaza wano ffe wano tetulina muntu gwe tulinako mpiiga. Ffe twawukana ku principles kasita oyawukana ne Uganda automatically oba oli mulabe waffe. Era tukukubira naye kasita odda mu layini obeera waffe era tuba tujja kutaasa. Tuba tujja kulwanirira. Na Yesu wadde agambye bagenze balinda abe nambole babaddemu asikali yabagambye mwe kambabwe mugende mugiye cyane tebagenda bawa
Minister yamugambye tetujja kuwa asikali wa gate ye yamugambye wone bintu byakyuse budduko yiye nadduka n'agenda Mengo ne bamuwa wali ku nyanja ya Kabaka we bagenda okubeera ku Passover era agambye yanyize takyaddamu kudda Nambole kati ayi ya kirala azimbe ekisaawe ekike kyanateekanga mu events ze naye Nambole yamwesonyiye naye tebamugamba kigambo kyonna kuva mu government iti kino bakiri wabula yalabye bulabi nga bamumye Museveni bwakugula yabaguze mutwe gwonna takusubirayo kwetegerera yadde lunaku n'olu eddagala lya Museveni tokwata ku kikumi kye kale serwadde tukusabidde mu linnya lya Yesu Mukama Katonda w'eggulu yennyini yabalwana olwo lutalo aluguse era wangula abalabe bo kuba wano woolaze kati naye togeza nodde mabega genda mu maaso bendi na muwano ku ASP muludde nga mukimanyi nalota ekiroto nenziramu nenkiddamu nenva mu kiroto nensaba nenziramu nenebaka nenkiddamu nga basibya akaguwa bwe bati nembuuza kiki ekiri awo nti bakubye Serwadde amasasi nakachogera guno mulundi gulinga gwa 10 nti awo bakubidde Pastor Serwadde amasasi guno mulundi gulinga gwa 10 nga nchogera wana kati bali bati ababadde bati kati bali bati bakuwe mundu zaabwe aba basajja bamala bakujoga ne bakutuka ku Boni Maro kati ne mwanyi zo bazitwala neza tatawo neza jjajjawo kati bwo yagala okuwanire mwanyi za tatawo kati awo Serwadde atongoleza ddala okola omulimu gwa Katonda Mukama ajja kulwanirira nga bwe yalwanirira Elisa okitegedde bera wamaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obwamaanyi ge finally be strong in the Lord put on all the full armors of wangula olutalo kati tugenze mu kigambo nyinaye wana akantu kamu tikyalumbuye yajja wano n'abawoninga n'abagamba bannange mu nnaku enkulu mweteeketeeke ne muwakana labayo Gambia abayingiridde amakasa tuwagenja ule kasanda ne batematema ab'omunju ne banyaga n'ebyagano abazibu basose kulabiriza ba mu maka emisana ne ababako ensawo z'emmwanyi eziwera abantu babiri be balumiziddwa era bino bibaddewo mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero ku kyalo ky'Oga isangibwa mu town council ey'e Kasanda katubira Makagano getegezeddwa nti gannamatapenyenya agasangibwa ku kyalo ky'Oga ekiri mu town council y'e Kasanda tusanzemu baduukirize nga abagabadde mu batusiddwa mu malwaliro oluvannyuma lw'okusanjagibwa ebijambiya bino byabadde mu kiro ekikeesezza olwaleero abazigwa abatannamanyika Makagano nga baliko gye balaze emisana ne bababbako ensawo z'emmwanyi eziwera 7 oluvannyuma baakomyewo omutumbi ne bamenya amaka ge gamu ne batandika okubaka n'ensimbi abazigo buli yabadde awalira okubawo ensimbi nga bamutema era batandikidde ku mukozi w'awakayitibwa Eriya Kikabi avuddewo ne baddamu ne baggalawo ngendo tunule wabadde emmwanyi ensawo 7 nga teziriiwo ziba ziwera ssaawa nga 8 ogw'ekiro ngenda owulira ebibwatukanga bibwatuka nnyo ng'amasasi bonze ne ŋŋamba biki ebibwatukira mu kisenyi ngenda okuwulira omuntu adduka ayitawo kumbe mukulu wange yaayitawo tugenda agenda ayitamuko mayumba bakomawo babasangawo kati bajja bampita tutambula tujja nze mbatuukako bwenti bankuba mu ttooki nga sinnaba nga tetunnabatuukako koze ne mugamba omanyi tuddeyo tetujja basobola bazeeko okutulugunya namukadde w'emyaka 8 Namatapenyenya nga yennyini Makagano era kigambibwa bamuggyemu akakadde k'ensimbi kalamba wano byabadde wano sanga 8 z'ekiro we bayingiridde omukadde bajja nabamubako miliyoni 1 era ne bamugamba gye n'endala nezasuse miliyoni n'engemu kati ate awo ne bakola ki ne babakuba mu mulenzi ne bamutematema nobeerawo n'otuyalira omwaka omulambe n'oziiramwawo kale bajjabo naabo omukozi Kikabi tumusanze mu ddwaliro ekkulu ery'e Kasanda n'atubuulira engeri abazigu gye babayingiridde tulanga yasize girasi kale umuntu alije n'imijja abajambi yenda yegeranga bwalabu alije n'imijja natumbwe naye banyaga y'ensimbi namwandu naye tusanze yadusiddwa mu ddwaliro nitwogerako n'omuzukulu sajja bazze ne bayingira mu kisenge kya nga bamugira mbuno tuwe ssente nagize omusajja omu najja mu kisenge kyaffe nagamba mwenanamu mujja mupe ssente nze yo ne bamusibira ku ntebe ne muganda wange omulenzi ne beyongeddeyo mu maka amalala ag'okusatu nebakola kyekimu polisi mu kiseera kino omuyigo gw'abantu bano tukutte omuntu omu atuyambeko mu kunoonyereza
obwakoleddwa ulira lecho kawala oba bano ababadde balina amajambiya n'emiggo. Omuntu ono omugwe tukutte akumibwa ku polisi yaffe ey'e Kasanda. Abatuuze olukongolo balusanze mu bavubuka nga lubunani. Embeera niyo tuliko laba muzeeyi kubanga esusse omulamuzi ate abatakola batusinga obuki bungi abakera Ruddo osanga sawa emu sawa bbiri bakedde Ruddo batudde kati oluva ku Ruddo wali tebayingira sawa bbiri kuyingira mu nyumba z'abantu. Tusaba omuntu yenna avunaanyizibwa ku nsonga eyo ey'abavubuka okubeera nga bakeera mu ttawuni okutaaya Uganda yange mukama mwe bannayuganda waliwo olumu lwempulira nga njagala oba mbakolera ki ebisajja byadduse ne bikungana nga bitegedde ababbi bazze byonna byazze engalonsa byo tebirina amajambiya ababbi balina amajambiya nga tuludde nga tubagamba nti mugule amajambiya kati bulabbu kale mujja kubonaabo ate atute ssente yabonaabona twalire naawe jjajja bamugambye leeta endala nawe yakakadde leeta n'endala jjajja ebivubuka biri ku misinde ebidduka mubeera mutya mu nyumba nga temuli mu majambiya twabagamba mugule amajambiya seeka yatugamba lwaki mugenda mu ddalasa seeka yagamba mwana oteeka okuba nga omuntu ng'okoze ennaku tomalagazi waayo mwe mwakutte ne muzi waayo seeka yatugamba seeka yagamba tetuwaayo ssente omusajja ajja ate n'agenda mu nyumba ne bakusibira ku ntebe nga tomukubye yadda ya furaamu lwaki temuwuliriza ddalasa temuwuliriza ddalasa kubanga muli balokole seeka ali wali akusomesa lingi nga bweba osoka n'obanga azireeta n'okutama muno omukubadda ya furaamu ekyo temwakiwulira nze ku mutwe nkimanyi ne tubagamba mugule amajambiya mujja mutya okudduka nga muwulidde nti nduulu bali mu kutema bantu nojja ng'opala n'otuuka ne mu basajja ne bakuba mu ttooki naye abo abasajja baabadde n'ekisa bantu mwe mulina okuddamu amagezi mmwe bannayuganda abamu mujja mutya okukwata babbi nga temulina amajambiya naye bannaye seeka bulina kwatutwala mu ddalasa n'atugamba n'atubuulira osooka n'obanga mwana okutamamu n'omutuuka mu dayafuraamu kati n'okubba dayafuraamu nze ddalasa nziwulira irimu zonna nzibeeramu naye ne saavisi nazo nzibeeramu kati nabagambye ka muntu alina ekizibu ku kugulu kwa ddyo naye kati tekigaana majambire kujja n'akukwata n'akutwala kyokka alina okugulu okwo okola kwa kiwaanyi nga nakugambye kuba ku kugulu kwa ddyo ojja kuba omumazi bwe muva nga mugamba mbuno abaana bonoona ssente mbuno bateeka data ku ssimu gundi emitwalo 2 gomanya amagezi agali ku intaneti kuba we wajjidde we mwaddu abasajja ne mwesonda ekyalo n'oyita mulirwana ne mujjanga ng'emikono myerere Ama Katonda wa Ibrahimu jango kosomesa oyigize batabani bone bawolaba obubaka obuggalawo omwaka otuyigiriza otusomese ekigambo kyo kibe kiramu kibe ku ttaka eddungi kibaleebera n'ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda yenze bino tusabire abantu bonna ne bagamba nti amiina. Twabagamba nti nno obubbi bugenda kutandika obw'amayumba n'obwa highway ne muwakana feasibility tubagamba mugula amajambiya ne mugaana kale obubaka bw'olwaleero bugamba nti nno bannayuganda temwerabira tewabaawo ekibeerabizanga Uganda. Zabuli y'ekikumi mu 37 okumpi n'emigga egy'e Babuloni twatuulawo wansi weewaawo ne tukaaba amaziga bwe twajjukira Sayuuni ku miti egyali wakati mu kyo ne tuwanikako ennanga zaffe kubanga abaatutwala mu busibe baatulagirira eyo okuyimba n'abaatunyaga baatulagira okuseka nti mutuyimbireko ku nnyimba za Sayuuni tunaayimbanga tutya oluyimba lwa Mukama mu nsi eteri yaffe. Kansoke nkomekaawo Bayibuli egambye ku mabbali g'emigga egy'e Babuloni twali mu busibe naye ne batutwala awali emigga ne batulagira okuyimba naye twakwata ennanga zaffe ne tuziwanika waggulu ku miti ne tugaana okuyimba bwe twajjukiranga Sayuuni ne tukaaba era nga tunayimba tutya oluyimba tunayimba tutya ennyimba z'ewaffe oluyimba lwa Katonda olw'e Sayuuni nga tuli mu busibe. Wulira
tokkirizanga ekintu ekikujja ku nsi ekikudivert ng'okujja ku nsi yo. Oyinza okubanga watambulanga bwe natambula n'enzija mu diaspora ndi mu kukola. Nawuliddeyo eyo mu gundi mu bigurupu byammwe abamu abo Namirembe bitamazire gurupu simanyi nani bagamba mbuno sikola mbuno ndi mu nyumba ntudde sikola angaye yukani kutokomoka mugambo wamawulira nkola ncha video za buli lunaku nzo mulimu nkola mulimu kyogonze nasoma nze nalinga nsomanga mwe muwomerwa mbona wamawulira tewabanga we ekintu ekikwerabiza eggwanga lyo nga bwe lyandibadde. Ennaku zino tulina obuwambe obw'enjawulo. Tuli mu Uganda naye nga twawambibwa. Ne tuggyibwako eggwanga lyaffe ne tufuuka abaddu mu ggwanga lyaffe. Era abamu ku ffe batusasudde. Batuteereddewo embeera batutadde ku mabbali g'emigga. Kati bwe tugenda ku mabbali g'emigga ago okusoma ku migga egyo, leero mbadde nsoma nga nfumiitirizaawo emigga gino gitegeeza ki? Abasajja bano bayinza okuteerawo embeera ng'oyinza n'okunywa ku mazzi w'ogaagalidde. Oyinza okuba nga gwe omu ku ffe ne bakuteerawo omugga n'obanga abaana bo balinga abasoma obulungi ogwo omugga weeguli. Kati olobera ku mugga guno kuba onywako amazzi weerabire Sayuuni. Bayinza okukuteeka okumpi n'omugga gw'obwa minisita ne bakuwa obwa minisita. Bayinza okuwa omugga ne bakuteeka okumpi n'omugga gw'obuyinza n'obabbira ettaka naawe ne webbirayo. Waliwo abantu abagenze eka mu nnaku enkulu eyo mu byalo. Waliwo yagenze waka n'agenda asinkana ku bantu baka ng'agenze obalako n'agamba naye afanika tongoli bwe bali kuzaala omwana akikoze. Omwana banayo omwana wiri ate omwana yali musiru wano ku kyalo nga talina magezi. Omwana magezi yakajjawa bw'ogenda ebweru ojjamu amagezi amapya bakuteekako omutwe mulala oba omwana yaba atya. Naye omwana oyo kati mugambe kati wano we tuli ave ku byaba Bobi Wine. Kuba kati olaba oyo omwana senga abadde akoze bulungi ekintu kati olaba wali ku poloti eri awali y'omu tawuni kati awo asobola okuyiwawo emizigo. Okitegedde kati akwate ssente z'omusajja kati akuyirawo emizigo gikkirire wansi wali ku muziru kati n'ebirala nga giri eno gitunudde eno. Kati olaba awo buli mwezi nakutulawo emizigo kuba wano 12 gijjaawo wali giri 8 ne wano 12. Ne bw'osoloza emitwalo 10 buli mwezi katongole obeera oyiseewo omwana mugamba ave mu ebyo kati adde mu bino kuba kati katongole senga oyo omwana yakugulira dda n'emmotoka. Waliwo beba yamugambye afane katongole otambuza bigere nga nde ng'olina omwana omunene bw'ati. Wamba gwe wulira bayinza okuteerawo omugga n'olaba ng'ennyonta ewonye kuba oli kumpi n'omugga. Majambere wuyo bamuteerawo omugga gwayagala okutta asobola omugjawo ajja ne mu kamera n'agamba gwe gundi ngenda kutta ne bamwerabiza Sayuuni. Bakuteerawo environment esobola okukujja ku ggwanga lyo. Yensonga lwaki bo tebali ku siini. Ennaku ezo Museveni yeeganye mbu twali tumulabyeko nga omuntu tulina obukakafu nabagamba ekyo ekibuuzo namukwatadde eddooko olina akimbuuza genda mu screenshot ze naba postingira ng'obanga tekirimu. Ekyo ekibuuzo nga bwe yakyogedde simanyi ku Twitter bwe yakiŋŋamba nga mu kaboksi nga nkibateerayo ne mugamba mbu nnimba. Kati bakuteerawo omugga n'olabanga ali ku mugga ogukulukuta omusimbi. Nkugambye oyo kazi bw'alina abaana 14 avuga zirengi Rover ziri eziba zakafuluma mugagga alina ssente emmundu munda mweri omusimbi mweguli kyayagala kyakola tebakyakwata na ssente za Uganda kati batambula na $. Tekimuganda kuyingira mu dduuka n'akwata $10 n'azikuwa n'agamba mpa amazzi nze ngende siina budde.
bakutera wa omugga Bayibuli egambye batutwala kumpi n'emigga gye Babiloni ne bw'olinywa amazzi ge Babiloni naye nga Sayuni eri bubi Mukama yeebazibwa olw'abasajja bano bagaana okunywa n'okubeera comfortable ku migga gye Babiloni waakiri bagende batuule ku mayinja ge Sayuni bajja kuterawo omugga ogukulukuta ojooge naye muganda wange tewali kisinga Sayuni omwaka guno wulira ebbanga ery'emyaka gye tumaze nga tulwana okuva 2021 mission 2021 tubadde mu kulwana kale bwe tuba tetutuuse mu myaka gino waakiri 2025 gubeera omwaka ogw'okutuukirira kwekyo si kulwana kati occupation nakugamba Musa ali mu revolutionary generation Joshua ali mu occupational generation tuteekwa okuba kati nga tutwala olwalero meeting y'emisana ebaddewo mu State House mu gundi babadde boogera ku nkuuka era bye bali mu kudebate nga bagamba naye senga bava mu nkuuka awo ne balemera mu kibuga bakomanda bali ku bunkenke bwe bati Museveni eriiso liri mu lubiri tatemya tayagala kimusala mu maaso bwe bava abo baddawa nabagamba ekizibu kye tulina mu Uganda tulina ekizibu ky'enzikiriza tulina ekizibu kya kabana akali mu Buganda aba bantu ne bakwatagana bulungi ne Kyagulanyi ne tuvaawo mu nkuuka weewawo Museveni yali ready ennyonyi bagisavisinze bulungi amafuta yajjudde dda buli gwe yeetaaga ku kusimbula waali awo olwaliro babadde boogera ku nkuuka bwe bavaawo ne balemera mu Ntebe Road kati kubanga osala busazi bw'otaawo osala busazi kuva wano bw'oti n'osala bweki n'ogenda mu Ntebe Road bw'oba walidde bulungi emmere n'oyimirira mu Ntebe Road wano mu Ndeeba wano katwe Ndeeba okuba ejjinja mu lubiri bali mu